Oluvannyuma lw'ebyo byatuusewo olunaku olwajjo abantu ab'enjawulo omubadde bannamawulire kulembeze mu nzikiza n'amadiini bavuddeyo ne balaga obutali bumativu ku ebyo byatuusewo. Olunaku olwaleero Bishop Jacinto Kibuuka ng'ono yakulira aba Evangelical Orthodox Church wano mu nnyaffe Uganda yeeyunze ku bannamawulire okuvumira ekyabatuusiddwako olunaku olwajjo. Kinajjukirwa nti olunaku olwajjo munnakibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde atwala ekiwandiiko kye ku kitongole ky'amawanga g'ensi yonna ekirwanira eddembe ly'obuntu nga batwalayo ekiwandiiko ekiraga engeri nnyaffe Uganda gy'etambuliddemu nga gavumenti etyobola eddembe ly'obuntu. Ebitongole by'okwerinda omwabadde amagye byakkidde bannamawulire ne mbawutula emiggo. Bannamawulire abawerako bavuddewo n'ebisago era olunaku olwaleero Bishop Jacinto Kibuuka asabye ab'ebyokwerinda okweddako nga bakola emirimu gyabwe. Okubanga bagenze okukapitalinga amamuli ga Bobi Wine tekibakubya miggu. Ate nammwe ab'ebyokwerinda mutusomedde ate nammwe gavumenti mwagala givumaganya. Nze ndowooza ki tukendeeze tubasaba mweddeko. Kubanga naye muntu nga gwe nawe embooko bagikuba ekuluma. Ani ajagala? Kwate bannayuganda bannaffe nga mikwano gyaffe banyinaffe baganda baffe n'omutima ogutaliimu kinyi. Wabula era alina n'obubaka obawadde bannamawulire. Ekubiriza nammwe bannamawulire bakabulye muwulira. Temulipootinga nnyo bijagalaza. Abazungu tebatwagala nnyo. Ati mamulangirira mu mwina amafuta. Onera talesettayo ku nsonga z'abantu abawambibwa ennaku zino nga bakozesa emmotoka ey'ekika kya drone. Ono asabye ab'ebyokwerinda okugoberera amateeka nga bakwata abamenyi b'amateeka. Banga batunyonyola nti mulimu abakozi b'ebikyamu babatuggyemu. Ne bakibanga babaggyemu nabo babatubuulire tubamanye. Siri muwe amagezi mu bya security. Kiyinza okuba tekikola. Naye waki batugulye nti ono gundi be bamulina. Naye okuba nti abamu tetumamanyira gye bali. Kitukubya nnyo emitima. Kitwelaliikiriza nnyo. Abantu baffe okubanga tetumanyi gye bakola ki. Toyinza kumanya. Kinajjukirwa nti abakristaayo n'abakristo bakatandika ekisiibo kyabwe ekyakalema era abakuutidde okusiiba ekisiibo ekijjudde awamu n'okugoberera empagi enkulu mu kisiibo. Gayirira obutasalawo n'empagi ey'okusatu mu kisiibo kwe kugaba okutoola ku byaffe ne tugabira bannaffe abatayina. Okusiiba, okwegayirira n'okugaba. Munzire mumpulire empagi ziri mmeka? Ziri ssatu. Esooka kusiiba, ey'okubiri kwegayirira, ey'okusatu okugaba. Onera abalambisa engeri gye basaanidde okusiibamu. Osobola okulya breakfast tugambe essaawa nga 12 obeemu kuta lyekute. Kati tusinziire tutwale kalamba. Bw'obanga okola emirimu egy'amaanyi ennyo ng'owulira nti amaanyi gakuweddemu funa kyonywa naddala ekirimu ssuka kwate bw'onoogwira eyo balaga nti ensimbwa nti. Takomyoko alina n'entanda gy'abasibiridde wabula abeewazizza okulya ennyama mu kisiibo kino. Uno bwakulambula balwadde mubanoonye gye bali mubalambule mubabuuzeemu mubazzeemu amaanyi. Mwabasabira wana ba church eno eya Evangelical Orthodox Catholic Church bw'ogendewo omulwadde bayo ng'osabye musabire awone. Bajja bawa n'obujulizi kuba amafuta mugalina. Teraga nti maama fere tusaba abasaba bebo saba. Katonda tagenda kunoonya batuukirivu baleke bajje basabe. Gwe saba gy'osaba mwe Mukama nkusaba omukazi ono omuwonye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Tambula bikola musabire abaki. Yisa Kigongo ku Channel 44 Oleggulo.